okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabe waffe omulungi owa 3ABN Kaganda Joshua Mwesigwa nkubuuzaako era nga Mukama atuwadde omukisa wano okuviira ku Avento Productions okwongera okuyiga ku Bayibuli. Ekitabo kino eky'okubikkulirwa kitabo ekyewuunyisa, kitabo ekyongera okutusembeza kumpi ne Mukama Katonda waffe, era kitabo ekyongera okutuyigiriza empisa eya Katonda, enjigiriza ey'obuziba eya Katonda waffe eyolekebwa mu kitabo kino eky'okubikkulirwa. Twebaza Katonda ate olw'okutukuuma okutuyisa mu kiro. Twagala kumwebaza era tumusabe abeere wamu naffe okuyita mu lunaku olwo olwaleero. Taata waffe omulungi, twagala okwebaza, weebale olw'okwagala kwo kw'olina gye tuli. Weebale kutukuuma n'otuyisa mu kiro. Tuutuno tukedde, Mukama weebale. Beera wamu naffe ate nga tugenda okuyiga ku byawandiikibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku olw'ejjo twalabye ennamba y'abantu 14,114 n'ekibafuula ab'enjawulo ku balala, n'ekibasobozesa okuwangula ensolo, okuwangula obwakabaka bw'ekizikiza, okuwangula obwakabaka bwa Setaani. Bano nno balina erinnya lya Katonda waffe mu bwenyi bwabwe, era ekyo twakirabye nti erinnya lya Katonda y'empisa ye. Empisa eno efuuse kitundu ku bo, beeyisiza ddala nga Katonda bwe yeeyisa singa naye abadde ku nsi ng'ayisibwa mu mbeera y'emu. Ekitabo eky'okubikkulirwa essuula 14 olunya olwokubiri we tugenda okuteeka essira olunaku olwaleero. Bayibuli egamba, ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu oluvannyuma lw'okulaba abantu bali nga balina omwana gw'endiga ku lusozi Sayuuni. Agamba, ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu ng'eddoboozi ly'amazzi amangi, era ng'eddoboozi ly'okubwatuka okunene, n'eddoboozi lye nawulira ng'ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe. Bibuuzo bingi bye twebuuza nga tumaze okusoma ekitabo kino oba essuula eno n'olunyiriri luno. Amaloboozi gano Yokaana ge yawulira gaali googera ki? Ye amaloboozi gano lwaki ga bika bingi? Awulira amaloboozi ga mirundi esatu. Ekisooka awulira amaloboozi agalinganga amaloboozi g'amazzi amangi. Awulira amaloboozi ag'okubwatuka okungi. Ate awulira amaloboozi agalinganga ag'abakubi b'ennanga ng'ate bakuba ennanga zaabwe. Maloboozi ga baani gano era amaloboozi gano googera ki? Mu ndagaano empya oba mu biseera eby'edda abaana ba Isirayiri baabeeranga n'embaga 7 okuyita mu mwaka gwonna. Embaga eyasembayo oba embaga eyaggalangawo omwaka yayitibwanga mu lulimi Olungereza the Feast of Tabernacles oba embaga eya weema. Embaga eno kwabanga kusanyuka, kwabanga kujaguza, kwabanga kulya, kwabanga kuyimba, era ng'ekibasanyusa baali basanyukira obulokozi bwa Mukama Katonda bwe baali bafunye ku mbaga eyali ku lunaku olw'ekkumi eyitibwa olunaku olw'okutangirirako. Ku lunaku olwo olw'okutangirirako ebibi byayawulwanga okuva ku bantu ba Katonda. Kaakati nga basanyuka olw'okubanga Katonda abalaze ekisa, nga basanyuka olw'okubanga Katonda abasonyiye, nga basanyuka olw'ebirungi
Mukama Katonda waffe byabakoledde, era mu kusanyuka kuno baalyanga, baayimbanga ennyimba. Omuwandiisi kyava akugamba nti Zabbuli eya 29, Zabbuli ya 29 essuula y'e10 n'essuula y'e11 zezino ezimu ku nnyimba ze baayimbanga. Bayibuli egamba bw'eti: Mukama yatuulanga kabaka mu mataba, weewaawo Mukama atuulanga kabaka emirembe gyonna. Mukama ali w'amaanyi abantu be, Mukama omukisa gwaliwo abantu be gy'emirembe. Nti oluvannyuma lw'okubeeranga omugugu gw'ekibi guggiddwa ku muntu, agamba nti Mukama agenda kutuwa emirembe. Tebaayimbanga nti Mukama agenda kutuwa emirembe, wabula baayimbanga nti Mukama atuwadde emirembe. Mukama ye kabaka, kaafuge olubeerera olw'ebyo ebirungi byatukoledde. Kyeva bagamba nti Mukama yatuulanga kabaka ku mataba. Amataba oba amazzi amangi kiraga ki nti Katonda atudde nga kabaka ku mataba, amaze okufufuggaza abalabe be bonna. Era baayimbanga ennyimba nga batendereza Katonda mu mbaga eyo eyitibwa embaga eya Weema. Omuwandiisi w'okubikkulirwa ajja ne sitoori eyo ng'agamba nti nawulira amaloboozi nga mangi. Amaloboozi gano nga bwe tugenda okulaba olunaku olw'enkya, tugenda kunotifayingayo eddoboozi limu, wabula amaloboozi tumaze okulaba ga mirundi 3. Waliwo eddoboozi eriva mu mazzi amangi, waliwo eddoboozi eriva mu kubwatuka, ate waliwo n'eddoboozi eriva mu bakubi b'ennanga. Maloboozi g'abaani gano? Tugendeko mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula esooka olunya olw'15, tusooke tulabe eddoboozi erisooka. Okubikkulirwa essuula esooka olunya olw'15, Bayibuli egamba n'ebigere bye. Wano Yokaana yali alaba Yesu. Bw'alaba Yesu amunnyonnyola bw'ati: n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule n'ekirongoosebwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liringa eddoboozi ly'amazzi amangi. Kiba kitegeeza eddoboozi Yokaana ly'asooka okuwulira ly'eddoboozi lya Yesu Kristo. Kiki eyali ayogera? Ekyo tujja kwongera okukiraba sigala kasisimuka. Kyewuunyisa nti mu abo bonna ababeera mu ggulu, Yesu, bamalayika n'abanonole, eddoboozi erisooka okuwulirwa, eddoboozi Yokaana lyasookera ddala okuwulira, n'eddoboozi lya Yesu Kristo. Olwo ekibuuzo kijja gy'oli. Naffe tuli ku nsi kuno, amaloboozi mangi nnyo getuwulira. Amaloboozi gatuyita okukola emirimu egy'enjawulo. Amaloboozi agamu gatuyita okukola obutali butuukirivu. Amaloboozi agamu gatuyita okubaako ebintu ebirala bye tukola. Wabula Katonda waffe ayagala tusooke tuwulire eddoboozi lya Yesu nga Yokaana bwe yawulira eddoboozi lya Yesu. Ekibuuzo kye ngenda okubuuza, eddoboozi lya Yesu likugamba ki? Ye n'okuliwulira oliwulira, kubanga oyinza okuba otambula butambuzi mu nsi muno bw'otyo nga tomanyi na kumanya nti Yesu n'okwogera akola ki? Ayogera. Njagala okugamba nti Yesu ayogera, tayogera na kibinja, wabula ayogera n'abantu ssekinnoomu. Bw'obanga eddoboozi eryo toliwulira, weekaabireko, siiba, saba, otandike okuwulira eddoboozi lya Yesu Kristo nga lyogera wamu naawe. Olwo n'eddoboozi lya Yesu Kristo bw'oba omaze okuliwulira, otandike okuligoberera. Eddoboozi eddala Yokaana lyawulira, Bayibuli egamba n'empuliranga amaloboozi g'okubwatuka. Maloboozi ki gano? Tugendeko mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula y'omukaaga olunya olusooka. Bayibuli egamba, n'endaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero 7 ko akamu,
ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera ng'eddoboozi ery'okubwatuka nti jangu. Ebiramu ebina bino bisangibwa mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'okuna, era nga wano Bayibuli ebyoleka nga byogera ng'eddoboozi ery'okubwatuka. Ly'eddoboozi eryokubiri. Ebiramu ebina bitegeeza oba biyimirirawo ku lw'abamalayika bonna abali mu ggulu. Oluvannyuma lw'eddoboozi lya Yesu, Yokaana addamu okuwulira amaloboozi g'abamalayika mu ggulu. Era nga Katonda waffe bw'atyo bw'ayagala kibeere, nti bye tulina okusooka okuteekako essira ge maloboozi agava mu ggulu. Bamalayika balina ddoboozi ki gy'oli wamu nange mu mulembe guno gwe tulimu? Eddoboozi eryo liri mu kitabo kya okubikkulirwa essuula 14 okuva ku nnyolw'omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'12, era nga Bayibuli egamba ne ndaba malayika omulala ng'ava mu ggulu ng'ayina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abo abatula ku nsi. Wulira by'ayogera, ng'ayogera n'eddoboozi eddene, mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Eryo ly'eddoboozi bamalayika lye bakugamba ggwe nange, era ng'ayongera n'agamba mu musinze eyakola eggulu n'ensi nti tulina okusooka okuwulira eddoboozi lya Yesu Kristo. Yesu Kristo biki by'atugamba? Bw'oba osomye ekitabo ky'okubikkulirwa essuula esooka okuviira ddala ku Nnyolwabiri n'okkiriramu awo, Bayibuli egamba nti Yesu agamba wandiika ebigambo bino obisaasaanye. Matayo essuula 28 olunyiriri olw'18 olw'2, Yesu atugamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri. Ebikolwa by'abatume essuula esooka olunyiriri olw'8, Yesu agamba mugenda kufuna amaanyi olwo mulyoke mubuulire enjiri. Yesu ky'asookera ddala okugamba ggwe nange kwe kugenda okubuulira enjiri, era nga liri eddoboozi lye tulina okusooka okuwulira. Kati wengenda okubuuliza obooluganda, ebintu bino oluusi tulowooza nti tukisussizza. Nze ngenda kugamba Katonda waffe takutumangako kugenda kukola ssente ogenda okole ssente. Katonda waffe yatutuma kuyigga myoyo. Buli kimu ky'oyina, kazibe emmotoka zo, kazibe ennyumba zo, kazibe ssente zo, bwe ziba teziri kukozesebwa kuleeta mwoyo eri Katonda, munnange ezo ssente za kikolimo. Kankubuulira amazima gennyini, omuntu bw'aba akutunuulira n'ennyumba ye ey'ebbeeyi n'engoye zaffe zino ze twambala engoye ez'ebbeeyi n'amamotoka, omuntu ono n'atayaayaana kusemberera Katonda, munnange ebintu byo bya kikolimo, kyandibadde kisingako n'okubijjako n'obijjako. Kubanga omuntu bw'akulaba ng'ovuga Harrier naye n'ayagala okuvuga Harrier n'ayagala okuzimba ensi, obwongo bwe ne bwongera okusakaatira ku nsi kuno, nze ŋŋamba kiba kisingako ebintu ebyo n'obijjako. Oba n'osaba Mukama nti ebintu ebyo Mukama by'akuwadde byongere okusembeza omulala eri Yesu, kubanga ly'eddoboozi Yesu ly'ayogera kubuulira njiri, si kukola ssente na kwegaggawaza na kwongera kusakaatira ku nsi kuno. Eddoboozi eriddako ly'eddoboozi ly'abamalayika. Kiki kye bakugamba? Tya Katonda. Kiki kye bakugamba? Muwe ekitiibwa. Kiki kye bakugamba? Musinze. Kiki kye bakugamba? Babulooni kigudde. Kiki kye bakugamba? Tosinza nsolo n'akabonero kaayo. Eryo ly'eddoboozi eryokubiri Katonda waffe ly'ayagala tuwulire. Wulira eddoboozi erisembayo mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula e14, Bayibuli egamba n'eddoboozi lye nnawulira ng'ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe. Be baani bano? Tugendeko mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula e15. Bayibuli egamba olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu, ne ndaba ng'ennyanja y'endabirwamu etabuddwamu omuliro, abaava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nga bawangudde, nga bayimiridde ku nnyanja y'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda. Be baani bano? Be bano be tuva okulabako
abalina erinnya lya Katonda mu bwenyi bwabwe, kubanga bamaze okuwangula bali wamu ne Katonda, balina ennanga za Katonda. Katonda affe kiri akyali okugamba nti ku nsi kuno eddoboozi eddala ly'olina okuwulira erina okuddako ly'eddoboozi ly'abantu ba Katonda, ly'eddoboozi ly'abo ababuulizi b'enjiri. Ekisinga okwewuunyisa, bonna amaloboozi gano gakusongera ku kintu kimu. Bonna bakugamba kyusa empisa zo tandika okuzitereeza zibeere ng'empisa za Mukama Katonda waffe. Ebintu ebyewagika wakati wo n'empisa ennungi, amaloboozi gano gakugamba ebyo bijeewo. Muganda wange owooluganda, amaloboozi gano gatusongera kutya Katonda, okumuwa ekitiibwa wamu n'okumusinza. Nze simanyi munnange ggwe nno bw'oba okeera ku makya ng'osinza Katonda, tandika okwebeereramu weebuuze ddala nsinza Katonda nga bw'ayagala mmusinze oba nsinza Katonda nga bwe njagala okumusinza. Ngenda kugamba munnange, bw'oba osinza Katonda nga bw'oyagala okumusinza toli kumusinza. Olina okusinza Katonda nga bw'ayagala okumusinza. Katubeere very realistic mu nsonga eno, tuleme kuyita mabbali, katuyingirire ddala mu kinyusi. Amaloboozi g'abo abawangudde, Bayibuli egamba be bawangudde ensolo. Ensolo eno ekaka abantu okufuna erinnya lyayo, okufuna empisa zaayo. Be bantu abatunuulira ensi nga b'ensi baagyesonyiwa. Ensi nga ensonga yokka lwaki bali mu nsi kwe kubuulira abalala enjiri. Naye munnanga abantu abalala abakeera okumenya ssente zaabwe, abakeera okukola bino, Owooluganda njagala okukakasa era njagala okukumatiza nti abo bo ensi bagenda kugirya bamale bagisigalemu. Yensonga lwaki Katonda agamba, yensonga lwaki Yokaana bw'abawulira amaloboozi asooka kuwulira eddoboozi lya Yesu, n'addako eddoboozi ly'abamalayika, n'addako eddoboozi ly'abo abawangudde. Mu kaseera kano wawulira amaloboozi gano, abawulira bali mu ggulu, kiba kitegeeza ki? Nti ekiseera kigenda tuuka abantu ababadde mu nsi, abantu ababadde mu kunyigirizibwa naye nga banyweredde ku Katonda ky'ayagala, bagenda tuuka mu ggulu. Olwo eggulu libeeremu bonna abaalokolebwa ne bamalayika n'omwana gw'endiga. Mukama Katonda affe kikyagamba nti ng'okyali ku nsi kuno, wulira amaloboozi ago, wulira amaloboozi g'abannabbi be, abannabbi abatuufu, wulira amaloboozi g'abamalayika, era owulire n'eddoboozi ly'omwana wa Katonda. Olwo gwe wekka ogenda kusobola okutuuka mu bwakabaka obw'eggulu. Ekibinja kino ekyolekebwa, Mukama Katonda affe ayagala obeereyo, tayagala osobwe. Y'ensonga lwaki ateekawo ebyokuyiga bino, oyongere okumuyigako, oyongere n'okumusemberera. Ekyo osobola okukitandika olunaku olwaleero. Ebyejjo n'ebyaluli n'eby'omwaka oguwedde tokyasobola kubikyusa. Ebintu bye wakola mu mpisa yo tokyasobola kubikyusa. Wabula okuva n'olwaleero osobola okukyusa empisa zo. Osobola okusalawo n'ogamba Mukama kikyongambye, eddoboozi lyo kikyoli okuŋŋamba kati. N'omanya Katonda kyali okugamba. Bw'omala okumanya Katonda kyali okugamba, ate owooluganda n'okikola. N'omanya bamalayika kye bali okugamba. Lwaki? Bamalayika tebaleeta bubaka bukontana Yesu kyayogedde, ate n'abantu ba Katonda tebakontanya bubaka bamalayika kye bayogedde. Kubanga bw'oba osoma ekitabo ky'Okubikkulirwa essuula esooka, onyo olusooka, Bayibuli eraga nti obubaka buva wa Katonda ne bugenda ewa Yesu Kristo, ne bugenda ewa bamalayika, ne bulooka bugenda ewa abantu be. Abantu be ne balooka babusaasaanya mu bantu bonna. Kubanga ekigendererwa lwaki tuli ku nsi kuno kwe kuyigga emyoyo. Njagala okuyita olunaku olwo lwaleero ng'ogenda okubaako omulimu gw'okola. Baako ekigambo ky'ogamba omuntu, kakasa nti bambi obaako omuntu gw'onnyonnyola amazima, ave mu bulimba bw'alimu adde ku kituufu naawe ky'otegedde. Totya, kubanga Katonda waffe Yesu yatugamba nti nga tubuulira enjiri ali wamu naffe. Njagala okukakasa nti n'olunaku olwo lwaleero Yesu ali wamu naawe, wabula ajja kubeera wamu naawe singa naawe oli wamu naye. Njagala kusabako naawe
gwe wekka agamba nti mu butuufu eddoboozi lya Yesu lye njagala okusooka okuwulira. Zireka eddoboozi ly'abamalayika. In fact bonna boogera ekintu kye kimu. Njagala kusabako wamu nawe Mukama akwongera amaanyi ate olunaku olwaleero obeeko ky'okola okugaziya obwakabaka bwa Katonda. Katusabe. Taata waffe twagala okwebaza weebale ate olw'ebyo by'otuyigiriza leero. Mukama tweteeka mu maaso go tukusaba oyogere wamu naffe eddoboozi lyo tuliwulire ate tulitekese mu nkola. Kuno nno kwe kusaba kwaffe okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.